nze namayuka nimuga atambula nga nkyali bweru obewa. King Saha agobye abadde ateeberezebwa okubeera omubbi mu maka ge. Wuuno abadde atabukira mu katambi esayidi eno akagetinze vailo ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Ate nga ku sayidi yemu n'akatambi ka Eddie Kenzo munnange teyibadde birungi nakamu esayidi eno. Laba munnange ate ekibaddewo wali munnange mu campaign oba mu laale eyabadde ya NRM esayidi eno nga Eddie Kenzo munnange nga bamugoba ku stage oba nga bamugamba okuva ku stage munanga ate eside eno akatambi akagetinze vailo ate wali ku mukutu munanga ate ogwa TikTok. Era nga sigina kubeera nga nkulisaawo ngenda kubeera nga ntandika ne Eddie Kenzo ate maasawo njije n'omuyimbi King Saha. Kakati ebyabaddewo munange wali mulaale eya NRM Eddie Kenzo munange nga bamugamba munange okuva ku stage. Kakati nga munange nga Eddie Kenzo bamusabye wali nti asooke ave ku stage munange ate basooke bayimbe ekitibwa kya Buganda President Museveni asobole okukola ki okugenda ko. Eddie Kenzo n'agamba kansooke nnyimbiremuko ate ku president wange Museveni munange anti kizibu okukola ki okumusanga oba okumumitinga naye kakati aleme kusubwa ate munange akayimba kano ke mbadde ngenda kukola ki okumuyimbira. Awo nno Rosemary Seninde ng'agoba senior presidential advisor Eddie Kenzo ku stage ng'amugamba nti asooka ave ku stage bayimbe national anthem bate president agende ko Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ng'abagamba nti muzeeyi si kyangu kya kumulaba kasooka amuyimbiremu agende. Jjukira nti President Museveni babadde bamaze dde omuyimbiramu abayimbi nga ba Bebe Cool, ba Gravity Omutujju n'abalala. Kati awo Eddie Kenzo we yabadde alemedde ku stage ne basindika ekisajja kya SFC kimugyeyo lwambaga. Naye nga munnange teyibadde birungi nakamu ku mwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo esayidi eyo. Akatambi kano aka Eddie Kenzo munnange katredinze nnyo ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Kati kankugyeyoko eyo ate nkutegeezeko nti no King Saha munnange atabukidde eno esayidi eno mu katambi esayidi eno agobye munnange abadde ateeberezebwa oba gwabadde asuubira nti oba kuba omubbi anti aze ne yeebaka munnange ate ewuwe mu matumbi g'ekiro ssaawa 7 esayidi eyo muganda wange teyibadde birungi nakamu. Woono abadde munnange ali mu kutabukira eno munnange ate mu katambi akagetinze vailo ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Kasooke tulabe ate ibadde mu katambi ndyoke nkomewo. Nasanze omuvubuka wano ekiro ku ssaawa 7 nga yeebasaawo yeebise n'okwebika nimugaa gwe storage mbu anoonya mirimu nimugamba gwe ssaawa 7 gw'ekiro yazze n'akasuuka n'akokwebika nemubuuza muli babbi nemugamba nno gayinja kuttira wano nze nemugamba nebamameka gamba banno nze namayuka nimugamba atambula nga nkyali bweru obe wano nenyingira nenziramu nenkuulira bweru ngenda fuluma nejambiya tujja bimalanja naye gumanye omuntu wafuna confidence mbu yebasa mu nzikiza wano mbu ye ennaku emulumye n'ava ewaabwe munajja mbu tugumalire wano namugambye naawe omuntu omunoonyako emisana n'oba oyina embeera ate si waka. Naye nga munnange bwe kityo munnange ate wekitambudde yakakasizza n'agamba nti artist yali badde amunoonyako emisana naye ate nga matumbi ga kiro munnange esayidi eyo. Mwana mulenzi munnange ate King Saha webityo munnange ate webitambudde mu katambi era nga ngenda kubeera nga nkusaba osubscribinge obeera nga tonaba kulayikinga video naye ogirayikinge ate kibeere nga kitambwira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala katono nnyo bwe kiti.